10 katonyeze 5 10 mukaga katonyeze 8 nechenda mukaga katonyeze mukaga Bukedde Farmer Radio Embutikizi Ronald Sept Konvana Kasongola nateredde tubenga tugenda maso n'okuwaya mbitambudde bitya joyitido nako lwalero manyika ti abasingo bunja aketalo k'ebyobufuzi kakutakate ndabe bifaananya obu video abantu banoonya kalulu wabule yaleta joint campaign banaye yenyu kubakati ndaba abantu engeri gibadde eno olinga ne baba yatayagala funda ku muntu akyalina kyakkola bayinovera ku podium yimu ne bakuwala olwa ne bakuswaza nga tolina gyogenda kuddukira President Museveni yuba inati idea jijja wanaga nti ambagala kadala kamu kati roza minister nga bamubuza nti naye mukulu bukyogenda otukoledde ki nga minister answer tayina tabwe bateze kali katubasabire mwena campaigns benga zitambula bulungi n'ebindi ebirala manyi muri mukunonya kalulu NUP DP PFF lero badde mutabamiruko akwegaba naye kibadde kika nemwe namwe tubagaliza birungi byerere nga tugenda maso n'okutekesa mu nkola demokrasia webibina byammwe onako lwalero President Museveni ngiro nako olwokubiri nga alambula district ye Wakiso okulaba enteekateeka ndala ya PDM bweganyudde abantu abeera mu kitundu kino era nga baddeko ebitundu bye Ssentema awo mulengeddeko ng'atongoza waliwo gye bagenda olugulu luva Bokasa Ssentema ndooza Kakiri oluvannyuma ate ayogeddeko eri abantu wabadde main rally mu Kampala wano aba People's Front for Freedom batuziza tabamiruka w'ekibiina kyabwe asookedde ddala bagise National Convention era nga muno mu National Convention balondedde abakulembeze b'ekibiina listing gifunye ngirabyeko wano nga abantu kweddala bangi nnyo nenjala okutegeeza nti Salongeri Asulukwago Lord Mayor wa Kampala yalondedde okubeera ssentebe w'ekibiina simanyisa nsi kyali mu kulembeze bwabwe kwabwe tekebedde bagulu waliyo bagiyite Council of Elders atao kati tewali president balonze ssentebe wa kibiina era nga balonze Honorable Asulukwago agenda kuba mukibwa abantu bana okuva mu joni ezenjawulo ndabyekava mu bitundu by'obuvanjuba Honorable Odumano Okello yali kondoza mu parliament yali parliament ya mukaga awo ya musanvu anengeri kulikava mu bukiika kono Honorable Beta Olo Chan kulikava mu bugwanjuba kuliko na wano Mbasekati era njalo sinzira wano kuyoza Honorable Dr. Lulume Bayiga alondeddwa okubeera omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ekyo atwala ekitundu ekya Buganda Honorable Ibrahim Semujunganda Honorable Semujunganda alondeddwa okubeera Ssaabawandisi w'ekibiina ekyo nabe tukuyozayoza n'abalamwina tubagaliza birungi byerere olunaku lwaleero poliisi etutegeeza nga bwekyagenda maaso n'okuyiga Christian Asimwe amanyiddwa ennyo nga Don Chris kubigambibwa nti abadde agenda afeera abantu afeera bannayuganda basoba mu 100 nga abasuubiza okubafunira emirimu era ensimbi ziyakabafera ziri mu bukadde 5 badde asuubiza abana njaba batwala ebweru n'ebirala naye kati bagenza olaba nga tewali kitambula kati ebe n'ebirala birinde ku saa 2 z'ekiro kyaleero olunaku olwaleero tugenda kubatunuulira engeri ebibiina gye bitambuza emirimu gyabyo naye nga tugenda kutunula nnyo ku mulamwa gw'ebibiina biyinza kweyimirizaawo bitya ebibiina bisobola okweyimirizaawo ku nsimbi eziyingiza okuva mu bintu ebyenjawulo bye zikola oba zetagamuko okusonda kasente nga bitwala bibannaffe aba NUP bavuddeyo n'enteekateeka ey'okunoonya ensimbi ezinabayisa mu campaign ze bagendamu tugenda kwa tutawera ngo okubanga tuganye ebirozo ku mulamu ogwo tulina Honorable Gweti Namuga mbaka w'essaza ly'e Mawogola ate nga wa National Unity Platform amyuka ssentebe w'akakiiko aka Public Accounts Committee mu Parliament eno ey'e11 tulina mwami Jamiru Kazibwe okuva mu ofisi ya ssentebe wa NRM wali ekyambogo ne Honorable Richard Lumu ombaka wa Mityana South ati bonna banywanyi be kati amannya gambeera wano ku ngalo sasa balaba ansaba mulamuse kubatuuliriza Honorable Namugasa mulamuse kubatuuliriza sabo ndi musimu okuba wana akawungezi ko lwaleero era nenkwebaza omukisa ogumpeebwa ekiseera kyonna nzikiriza bannayuganda bonna mbeebaza bakola okulaba nga tubeezaawo eggwanga nsaba tukuuma omutindo buli omu wootula ng'oweereza service be professional awo okka bwe tujja okuzimba eggwanga nti service gyowa assume nti nange mba ngenze wannamugajja ajja okumpa noza tujja kusobola okuzimba eggwanga nzikiriza neebaze banna National Unity Platform bonna n'abatwagaliza ebirungi abatudduukiridde mukutuyambako okukola fundraising n'okusondera ssente ekibiina kyaffe okulaba nga twebeezaawo mbeebaza nnyo mwebale n'abalala mbakubiriza era mbakunga
kibiina kyaffe ffe tulina okkibeezaawo kyonna kyolina sente tebazisala oba 10 oba 5 gwe kyoba osobola katonda kyaba akusobozeseza kyoba oleeta olwaleero nga public accounts committee tubaddeko ne Kawempe National Referral Hospital abali kulembera Naggulu then ne Kiruddu ekyamazima challenge zino oba okusomozebwa kuno kukyatukosa nnyo malwaliro toyinza kikkiriza Kawempe ng'eddwaliro lisasula amasannyalaze ga milioni 818 buli mwaka financial year milioni 8 ku masannyalaze 18 ye budget ya masannyalaze atubagambye lwaki temunoonya alternative source of revenue weri wafunda nnyo mwenna abamanyi Kawempe weri eri over congested bayina okuba n'ebitanda 200 200 beds capacity naye bafuna abantu abasukka mu bisatu every day so nolabanga congestion nenyo mudwayo tobalina bakozi staffing yabo bali ku 46% kati atejjukira nti eyo structure gye ba approving nga ba planningira biri ebitanda bye balina akati saawa eno abantu bangi abasawo batono naye ekyennaku tebalina batereka ddagala lye bafuna balina akantu kalinga ka corridor box ne bazisindika eno ne bateeka eno that is Kawempe Regional Referral kati ekisembyeyo buli lunaku tufiirwa abaana 10 mweno gye bayita neonatal clinic neonatal unit bana abaana abatanatuuka so buli week namba nga mufiirwa abaana 8 asosolo buli mwezi babangi nnyo so tubasabye kati mu bitanda ebizaalibwako balina ebitanda 40 mu labor ward ne buli lunaku bazaalisa abakazi 6 so kitegeeza nti already capacity eri waggulu nnyo abakyala abazadde be bakakuttaka so ne tusaba ndoza government yaweterezeemuko okulaba ng'eddwaliro eryo liyambibwako naye embeera eri Kawempe kati kisinza otuluma Kawempe weeri wafunda ne baagala ggula ttaka ettaka babasaba milioni 9 bagenda kugulawo waliwo abaliraanye luwe twagendayo financial year wedde waliwo poloti ebaliraanye awo milioni 9 naye nze nagambye nti kati okuva we baalaba ng'eddwaliro liri mu bwetaavu yo poloti bagenda katugamba bilioni 2 awo buli lunaku ejijja kulinnya neze nendowooza mulwaki tebalowooza muku baveewaawo basobola okuteeka eddwaliro eri awantu walanya okuba Kawempe weeri akyamazi buli amanyi Kawempe National Referral Hospital weeri wafunda ate abalina abalwadde bangi Kawempe nga bwe mugimanyi erimu abalwadde bangi nsembyayo nga mbebaza Bukedde TV Bukedde Radio okuba nti mwongedde ku nsonga y'omukyalo oli eyafiirwa omwana ebweru Saidat mukyala yasinze ekibanja tujjeyo omwana ebweru era nawandikidde Ministry ya Labour Gender and Social Development ekyamazima tetuyinza kuba na government eragajjala kutuuka kwekyo government zonna zijja abaana abafiiridde ebweru okubaza omwana yafa akozeeko omwaka nga 10 basasula emisolo toyinza gamba nti ate omuzadde atunda ettaka asobole okujjayo omufu so mbasaba Babukedde mwongero tuyambako ku fundraising jane naye nze fundraising ombaka saakiyingiddemu kubanza ogwange era Ministry ya Gender Labour and Social Development olwaliro si lwakubiri ebbaluwa nagibawadde go tebannanziramu ku lwokuna sijja kwogera kiddako naye ogenda okukiraba nga tebannanziramu kumbulira butyo bagenda kuyamba mwana oyo kudda ogenda kulaba ekiddako kale tuyanzaawo nalewo namuga mwami Kazibwe Jamiro sabala museku batuuliza sebo abatuuliriza kasubire musibye bulungi tubayozaayoza abo abafunye ebirungi n'abafunye okusomoozebwa era kitundu ku bulamu nsooka okuyozaayoza Office of the National Chairman ekulembera omukyala Hajjati Adija Namyalo mwakoze kyati wakati mu kusomoozebwa kwe twatandika okuva 2016 President finally twamukomezaawo ku ballot era tagenda kuva ku main nawuli naye ayogera nga era bonna abaali basuubira nti tajja kuba Honorable Namuga nga batusindikiza balowooza baga tubaye candidate omunafunafu bayise mu Jenje Kalu sebo oli top scorer tetumukyusa gola akyaziteeba era mbayozaayoza abazzukulu mwebale kusindikiriza muzeyi n'akomawo nakkiriza yali aganye ng'era batandise n'okuteeka waawo abantu bagamba muzeeyi ate tuleete omwana naye ntugamba nedda ffe muzeeyi tukyamwinamu omulamwa so tuyozaayoza abazzukulu bonna mu ggwanga ntuyozaayoza n'Office of the National Chairman omulimu gwe yakoze omulungi era wamu njozaayoza n'aba-NRM abagenda maaso ku kadaala ekyo kye bayita obutakolera abantu era kye bayita okukolera abantu akaliro mukawulira abakulembeze ababaddeyo so balina okumanya nti bwe baddamu ne bafuna omukisa
bagende baweereza abantu kubanga abantu beexposing abantu abatabadde batabakolera kubanga ntunulidde ba minister nga ezibayita mbwe zikala ntunulidde jo babuuza Chris bali omunsi minister wa ICT nga agamba nze ndi minister ate ndi IC ndi simanyi ndi seke member ne waga kale genda seke kulonde paka bwe yadda mu line so akaliro bakawulira kali bagira banyimirwa akaliro kanso amusa kwatuliza tusimbule akulamusa abantu balamusanya ebintu bingi mpulidde balamusa bino balamusabiri naye njagala okulamusa kubatuwuliriza nabadde Namungo ku Sunday Nathan angambi yakulabira era nasanyuse nnyo bantu banyaniriza bulungi nnyo abe Namungo ate ngenda kubeera Busunju era ku Sunday nja kubaayo n'enkya nja kubeerako Busunju omwo mbuuze ku batuuze abantu bange bakyatambula bulungi do waliyo okufiirwa nga bw'omanyi bulamu bw'ensi bantu bafa kakati nalabye Nathan ow'Ennamungo ngambi wabaddeko naye namulabye omuvubuka muto naku mulaba ku simu naye nga simumanyi omuvubuka muto era yampadde essanyu n'amaanyi nti wetuva waliwo abajja okuddawo kali tweyanza kasokkiriza ntandike naawe njonja atunulire ebiina by'obufuzi bino bisobola kweyimirizaawo bitya ekyokusonda ensimbi kino kisobola okuyambako okuyimirizaawo ebibiina zaba ntandike naawe enteekateeka eno ey'okusonda ensimbi nga bannaffe ab'NUP bagitandiseeko esobola okuyimirizaawo ekibiina ddala mu nsinga zino ezaffe ezikyakula kankiyite mateeka Political Organizations Act ereeta ebibiina gavumenti okubiwa ssente buli mwaka ndowooza akawaayiro 13 ne 12 kagamba nti gavumenti ejjanga kuwaayo ssente eziwa ebibiina by'ebyobufuzi ebyo ebirina ababaka mu paalamenti okusobola okweddukanya okwekulaakulanya n'okukola emirimu egya bulijjo egy'ebyobufuzi naye section 14 ate yo neegamba nti omwaka we gunaaba nga gwa byakulonda paalamenti eneeyisanga ssente bweyisa ssente ebibiina by'ebyobufuzi ebirina ababaka mu paalamenti bijjanga gabana kyenkanyi kyokka kale ate waliwo amendiment eyazze yaleetebwa Nakut ng'egamba nti ebibiina ebyo okufuna ssente eziva mu iPod ebibiina ebyo birina kubanga biri mu iPod kakati simanyi oba amateeka gano tegakubagana kubanga tebajjawo section 14 yasigalamu kale ate ne bateekawo amendiment eri ndabanga amateeka agakubaganyeemu naye ekyali kigendererwa mu byonna nti abantu baleme kuvujjirira bibiina byabwe nga bo naye ng'okuva edda n'edda abantu abateekangawo ebibiina be baanoonyanga engeri gye babivujjiriramu era okubibeezaawo kubanga baabeeranga n'ebigendererwa oluusi ebitafaanagana na gavumenti eri mu buyinza mu bwongo bwange sikkiriza nti gavumenti eyinza okuyambako ogijjeko sikkiriziganya bwe nti ogijjeko era ndabanga ekyobujega eri abo abakikkiririzaamu nti gavumenti eriko ekuyambako ogijjeko kyova olaba nti nze sikkiririza nnyo mu bakaaba nti gavumenti etulemesezza okuba enkuŋŋaana obadde oyagala ekole ki kyeyinokola this is Africa kakati era nze nzikiriza nti gwe baganye bw'omala okukaaba sala amagezi kola strategy eneremesa gavumenti okulemesa bwe twali mu UID era tebaatukirizanga kutambula naye kino twakikola era kyali very successful nga tukola ebintu ne tusalawo ne tukuza birthday for example ngulusi teba nayo netugamba nti katugenda kukuza birthday ya gundi egindi ffe gye twagala okugenda netugenda netukuza birthday kati buli muntu yagamba nga abantu abaze okukuza birthday mubagaanira ki naye nga ffe ate tuli ku bigendererwa byaffe birala
nga tugenda tuteekawo okusaba okwenjawulo ne tusaba naye nga tuli ate ku kigendererwa kirala kyali very successful era enjiri twagitambuza nnyo nga tuyita awo naye nga sirabanko gavumenti ya Museveni bwegamba nti kakati ababavuganya mugende mukuba enkiiko tebajja kitukkiriza naye ffe tuyina kuba na mutwe kati bwe twabikola nga byali successful noyinza okusanga kati ate nga tuyina kuyiiya magezi mapya nalabye aba NUP nga bakola drive okusonda ssente era nalabye ababaka nga basonda bawaddeyo miliyoni ameka mukwano gwange nalabye ndoza Joyce Baagala yawaddeyo 3 nendaba mukwano gwange 5 oba 3 Namuga yawaddeyo 3 naye simanyi mala besente oboogerera nyingi bo ne basalawo ne bagamba entuufu kati nalabye Simbwa nga waddeyo oba 2 ne t-shirts odola kifuma yes kakati general ekyo kye baakoze kye balina okukola tebalina nakubayita tebalina kukuyita kubanga kati ate strategy bagitta lwaki ngamba nti bagitta you don't show your enemies what you are doing bandibadde bakoze ekintu kyabwe eyo bano bandibuuza abantu sente bazijjawa naye kakati boddira kyogenda okukola n'okiteeka mu lujjudde omulabe waaba alabaga wano wewali ekizibu tujja kisolovinga kati ate nga gwe weewaddeyo kyova olaba nti omuyeekera Museveni talekeranga okuba muyeekera naye tebakimanyi omuyeekera akozesa surprise attack buli bbanga kyotamusuubira nti kyagenda okukola kyakola gwolowooza tajja kujja nga yayiseewo dda olowooza nti ndowooza naatera okukola kino nga yakikola luli kakati okusonda ssente basonze well bakoledde ekibiina kyabwe ekintu ekirungi probably bwe babadde banoonya publicity kibiina kwongera kumanya nti kirina obuwagizi kyakoze naye nze strategy ey'okulaga omulabe wange byenkola sikiriziganya nayo era nze mu constituency yange ebyange toyinza kumanya nyinza n'okuga nti olukiiko lujja kuba lwanca ne tulukola wabulayo ennaku 3 mugenda okugira tujje mu luli ng'olukiiko lwennyini twalumaze otherwise omulabewo toyina buli ddakiika kumulaga nti kwegana obeera predictable ekyo kya bulabe n'olwekyo basonze ssente zijja kubayambako naye nze ekizibu kyange nakijjaawo strategy ey'omulabe kubanga kagutta si mwangu bano si bangu bajamiru babeerawo nga nabo batuketta batulabe kati ewaffe tuyina ebizibu byaffe biyitirivu ebyaffe mu Democratic Party ne bw'obipakira mu makutiya tebigweramu ne bw'obitikka ku loole yemenyeka kakati nalabye mukwano gwange yagenze mu PFF Dr. Lulume era nja kusinzira wano okumugamba nti tewali munenya amunenya nze gwe nnenya ate buli kimu ekirina okukolebwa mu bulamu bw'ensi eno okuyimirizaawo Democratic Party esigalewo nga y'amaanyi tewali kye tutakoze naye ekintu bakiryamu ebyenda ne bakijjamu omutima ebiwowoolo ne babisiika kakati ndowooza balinda bajjamiru babasasule kubanga kye baali baagala bakituukiriza baali baagala kiggwewo kubanga ebibiina byonna babitya bibadde batya nnyo Democratic Party kakati ekyo kiri successful ekibiina kirabika bakimazeewo nze nalabye abantu abanonye kaadi oba wabeegendereza abanonye kaadi ku DP walinga watalina activity kati ekiba kitegeeza bajamiru babadde successful okumalawo Democratic Party era abantu nga bana mubategekere sente zaabwe buli mubagukoze bulungi ate mubaagazaaki kale tweyanza nnyo Honorable Richard Lumu njala ngende wa Honorable Goretti Namuga. Honorable Namuga okuva lemu atavudde n'enteekateeka eno eggulo badde ndaba abantu nga bawandiika bingi abamu nga bagamba nti mu kusonda kuno muli mu kugula buganzi babawe kaadi kumuneesimbirawo mu kaluka 226 kayisonga lwaki muwaayo sente nga za njawulo buli omwaga nti akankwate ze bajja okundabirako nti ddala ekibiina kitaddemu sente eziwera bwe kibanga si bwe kiri obanga bwe kiri mwalowooza ku biseera
kino mwe mukikoledde kuba kati abantu bakitutenga luwalu nti wotawaayo tugenda kufuna kadi ya kibiina so nga n'abala bagamba ti ekibiina kirabika kibatezeka nnyo bakubakwatirako nti wotawaayo obulago obugenzi kiri kitya ekisooka nsaba okwebaza bannayuganda bonna abeewaddeyo ne baddukirira enteekateeka eno era bannakibiina aba National Unity Platform nyongera bakubiriza nti ekibiina kyaffe era obuvunaanyizibwa bwaffe kibeezaawo naye nze oli bw'avaayo n'akugamba nti saawa zino bwe basabye ssente era baagala kaadi era lwaki kati nsaba okubategeeza nti ekisooka tugenda mu kalulu everyone is aware tugenda mu kalulu bwe tugenda mu kalulu ekibiina kisaasaanya ssente era olaba ffe twakola delegates conference wali ekamocha buli omu n'ayogera balabe bwe bagikoledde baali badde bapangisa tenti baali badde bakola n'abantu mwayita batono buli kibiina kirina ssemateeka akifuga tegeera mukimanyi bulungi nti twagezaako ng'ekibiina siri mwogezi wa kibiina but nga memba agoberera twagezaako okukyusa ssemateeka waffe tusobole okuteeka mu byonna ebya nupu ebyafaayo bya nupu mubimanyi ekibiina kyalina bannannyini kyo ne tuukova naye constitution netwagala ogikyusa mpaka kati tuli mu court tebannaba so kakati tutambulira ku kiriwo gwolooza abawagizi be tutalina oba badelegates be tutalifunye singa twali twagala okubafuna so kyonna kye mwalaba ye constitution y'ekibiina bwetyo bwe yatambula era njagala okubategeeza nti ekirungi mubadde mugoberera buli nupu ekola activity newaba eri ekavule activities ezisinga mulaba police engeri gyetukwasaganyaamu kati munange ffe nga tukola delegates conference tuli banjawulo mukko tetuba we are not at liberty okukola nga bannaffe bannaffe abala basobola okuteekayo bategese ne babaleka ffe kwabadde kwewandisa just nominations nakugamba nze myself olaba emmotoka yange maaso eyendabirwamu gye bayasa nze twali tupakinze ka hoteli akali awo waggulu ku kitebe okamanyi nga ndi mu kufuluma abaana bamperekeddeko tutambula abaana b'SFC gye baava abaana baatukuba eyendabirwamu gyolaba yabatika sinze najasa ssebo omuvubuka yakuba omuggo ku ndabirwamu kuya nembuuza nti oba omwana afaaki so bino byonna ngaffe ekibiina ky'ebyobufuzi honorable mu abadde agamba nti abamu bakomplaininga nti batulemeseza okutambula ebyo gavumenti byeyina okukola ekyamazima mu nkola ya demokrasiya si byeyina okukola naye gavumenti etafaayo eyeetwala okuba nti balinga bannakyemalira ebyo babikola ekisooka okutiisatiisa abantu abalivudde ku byobufuzi oli okulowoozesa nti okugenda mu politics is a risk ate era nkubuulira ssaawa eno njagala okubategeeza bannayuganda nti baliwo abantu bangi abantu bannya balina kapasite eyingira ebyobufuzi n'okutusinga niyo oli buwula atunuulira engeri gye bakwatamu abantu gye babatreatinga olaga ye nfaaki kankulu abasobola obukulembeze bangi kati nze sobola nkuwa ekyokulabirako simanyi bakoligi bange kye basanze wansi eyo mu local governments waliwo ebifo ebitulemeddwa okufunako bakandidate naddala ebyabakyala ng'omusajja agamba mukazi we togeza n'ogenda mu bintu ebyo abakyala abasinga bami babadiscouraginze bakansalaza abakyala naddala mu opposition kubanga muno bano abe-NRM be bajaideni baako ne babiyita ne bwakola ensobi bagenda bamuwerekera bamukuuma ekitali mu opposition naye nze njagala obagumya bannayuganda temutya n'abaami abaliyo nga mugana bakyala bamu okuyingira politics abakyala mubaleke bajje kubanga kitegeeza nti mugenda kunafuya obukulembeze kati bw'obaleka bano bakazi be ne batambula nga bwe baagadde oluguudo ne balubamu ebinnya n'obaleka basalimbe busandi nga tewali abagambako tujja kuba tetweyambye ng'eggwanga naye nga nzirayo ku nsonga y'okusondera ekibiina nze one time najjayo ne nkugamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi bw'olirayinga ku gavumenti simanyi za iPod gavumenti abawo sente zibeezaawo ekibiina nze nsuubira nti teyinza kubanga strategy ya pate kuba singa gavumenti ekeera kumakya neekola okukyusamu mu ngeri yonna nga olaba the Political Parties and Organizations Act ebyo baleetamu ebyekifere ebya iPod netwala tugende katwali badde wange ekibiina naye nagamba ekyali kimazeemu bannayuganda amaanyi wajuka ebibiina byatundanga zikkaadi ebibiina byatundanga kkaadi ng'olioga membership y'ekibiina actually nze kambabuulire singa tukola obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina okimanyi nti nze okubeera memba naalibadde n'omutima gwesasula buli mwaka as membership fee nti mu kibiina kyaffe nga nuupu buli mwaka osasula emitwalo 10 okuba memba oba ne bateekamu nti oba ino gold silver and platinum buli omu nga kadi yo osasula gw'omanya oyagala okuva obusobozi bwo n'oqualifyinga to be a member ezo sente zaali tuyambyeko n'okirala okuteeka ownership of the party okusobola okubuuza ku bibuuzo naye bannange lwaki mukola bwe muti bannange tugambe kati ekintu kyotalinamu stake kyotalinamu buvunaanyizibwa okeera otya n'ombuuza nkigeraageranya ku balonzi bano waliwo omukulembeze waffe sijja mwogera mannya ye bw'ayingira mu kalulu akwata omutwalo n'abasimbya layini n'agubawa naye okumubuuza nti onalebo lwaki totudduukirira mu mbeera eno agamba akalulu kange nakagula akalulu kange nakola ki mwakampani nakagula nze manyi gye nakajja kati buli lwobanga ekintu tokyenyigiddemu you lose control over something kati ate n'ekirala buli wetuna abantu buli webanagetinga involved mu bibiina bino kati nkuwa ekyokulabirako nga challenges badde bagamba Democratic Party singa wabaddewo obwannamaddala obw'ekibiina ng'omuntu waliwo ekikubindinga n'ekibiina kyo
DP abakulembeze tebaliyisizanga bwe basanze abantu bali badde basobola okuvayo mob kati obodde olabanga ba honorable mu ba honorable Lulume nga bavaayo nola abasiba mala oli n'alwana kale abamu bagezaako begatako naye abantu ene bali abalala bagirireyo kale omusajja ayonoonye ekibiina n'atamanya nti dembe ly'okulwanirira ekibiina kyo using any means as long as ziririgo okitegeera so kakati ekyo ensonga y'okusondera ebibiina era nze nyongera okukubiriza political parties zonna kuba tuli mu kuvuganya political parties zonna whenever we organize kati njagala nkubule singa DP egenda nekola ekituufu PFF nekola ekituufu fena to mobilizing abantu with an intention of okukyusa eggwanga njagala nkubule we can do something kati ekizibu ekizeewo kati wabadde owulirambu ezo 30 billion zebawadde political parties ezimu kati ngolaba ate oluusi omulaba akozesa ebibiina ebimu ate okulwana ebibiina binnaabwe so ekyo nakyo ate olaba nga tuba tetweyambye kuba njagala okutegeeza nti guno omusota guli mu ntamu kino tukiyita kiri atabaala bino ebintu byenaremba n'abasajja boolaba ngenda nengamba abantu nti buli wofuna omukisa n'ofuna access ku information njagala nkula obeera very passionate oyinza okufa mangu honorable mu abimanyi abasajja bino olaba ebintu byebakola era nze ono kazi oluusi omusange bwero mbimuga naye nga muli babi nnyo lwakuba bambi mbasaagala mukoze nnyo naye mubuulira nti nga muli babi era waliwo nga honorable namugaffe tujjabiga namuga nti gwe kakati ne bw'obaba nga oli musambi nga gwe kazi bino baba bakutenda okuteeba paso giwaani bano bateeteba bagukuba waggulu oba naagwa nagwo mu ggoolo ekimu ku ebyo intentionally so njagala okutegeeza bannayuganda political parties zaffe tuziwagire ebibiina tubyagale naye nenkubiriza n'aba running political parties zino nga national executive committee zaffe tuteeke mu bwongo buno n'omukulooza buli kye tukola tulowooze ku bantu abali emabega eno mwebabuulire kino honorable mwakimanyi twala nti ndi wano e Kampala ndi ku radio wano naye bwoddayo emawogola kati mulimu abantu abalwana tulina omuze gw'okutimbula ebipande kati naye abaana ssebo abamu basula babikuuma kati omanyi bano abenaare mukati omuzego bakubwa batandisewo kutimbula bipande kati bo babula obulu violence kati banoonya engeri gye basoomozaamu abaana bano bafune babasibira naye bambi osanga abaana honorable mungu omwana alwana tokwata ku kipande kya mbakanye kakati gwe bambi bw'otuula eno n'okola ebikoleka n'ebitakoleka abaana bewunya kati nfiira ki nga namugga gwe nnanira ali akola byayagala so nze nsaba tuteekemu ak'obuntu nga tukola obukulembeze tulowooze ne ku bannaffe abali emabega naye nze national unity platform nyongera kubagamba nti mukama nga ye mubeezi ekibiina kijja kutwala Uganda masala njagala twongera okwesabira tusabire n'abakulembeze baffe ekyamazima nga nsemba oyinza osanga abantu baga mwagira Kyagulanyi Sentamu abaana be bali luddawa kati njagala okubuuza gwe mukulu bw'ojja okukola wano ku radio abaana bo bali luddawa baleka ku ssomero omwana naye alina calling ye nze abaana bange bennina n'omusajja balina calling eyaabwe kati nze bwe mba neerese nga nnamuga accountability gisabe nze togisaba bazi abawonale tebali mu Uganda kugambye buli omu bw'oyaga oli wa ddembe okuteeka abaana be gy'abaagadde nange nnamuga ndi wa ddembe okuteeka abaana bange gye njagadde nze bwe nnali nzija saakola ndagaano n'abantu ndi bwe mba nzija n'abaana bange ne bensuubira okuzaala ne gwe nsuubira okumpasa mu maaso eyo newankubadde nafumbirwa dda so bwetuba tubuuza ebibuuzo tubeere mukko n'ekisa naddala bano bakazibu bano be bakagiko nattabula kati addeyo omanyi bano ba propagandist ono teyeebaka ebadde nagira script n'afumba bino n'akola atya bano kati olowooza ono yeebaka recruitment propaganda beereeyo kale katukomewo 10-5 Kampala ne 16-8 Masaka Bukedde Fama Embutikizi Okyawuliriza programu Gobansonga ku 10-5 Bukedde Fama Embutikizi Kochali programu Gobansonga ku Bukedde Fama Radio Gagadi njala ngende wa Jamiru tuwuliriza Honorable Lumu ne Honorable Goreti Namuga ensonga zaabwe bwe baziraba njala ngende wa Jamiru simanyi oba enteekateeka yonna bagijumbira nnyo nze nali yakolako kola mu fundraising yali yagala kuzimba kitebe amasaliza campaign banga liseeko bakolako fundraising zaali nyingi kituufu Jamiru ensonga eno ey'okusonda ssente simanyi ndoza fe tunaba kugijumbira nnyo wano mu mawanga gano agakyakula tusinga giraba nnyo kati nalaba kondoza mu kalu ka Donald J. Trump abagagga bavangayo ne baliita ssente ne bateeka mu kalulu omusajja era n'awangulira abo yawangula bamutwala banti n'ebifo babikonola ne banyumirwa gavumenti kino kisoboka mu mawanga agakyakula nga Uganda kisoboka kubo already abali mu kikolo balaba so kisoboka naye ebiseera ebisinga ntunulidde Honorable Namuga kozi wadde milioni 10 tero okwebuuza nti osobola okwagala ekibiina Honorable Namuga okusinga Honorable Kyagulanyi nze nzikiriza nti tosobola kati bw'oba tosobola
eyandibadde ekyokulabirako bw'aba aleeta miliyoni 10 naawe amugoberera ng'oleeta 10 n'okudda waggulu kiba kitegeeza nti kuba siinayo kyensuubira Honorable Namugga kyasinga Honorable Kyagulanyi si mu bugagga si mu kukuŋŋaanya resources kuva Bulaaya si mu kinaye bw'oba olaba mu fundraising wenkanya ne mukamaawo bw'oba toyagala buyinza ntebe waali oba olina ekigendererwa kirala either kya tiketi oba kirala naye mu bintu byonna abantu baffe abali eyo balina kumanya nti ekibiina ng'ekibiina bw'okeera ku makya n'ogamba nti tuli mu kusolooza resources kusonda kyekimu okusolooza byonna basolooza tuli mu kusonda resources ate awamu n'ogaa tetugenda ku disclosinga amanya gaabo ababa batuwadde Nyobeda beyogera ku mizindaalo anti kugambye bo bagambye nti mulimu abamu be tutagenda ku disclosinga okitegeera so bwe ziba nga it is public funds sente za muwa musolo za muntu aziwaddeyo kyeyagalire oba olina okutuwa accountability nabola bwe tubasaba accountability ku sente za iPod ze batatuwa ffe tubadde tulowooza mu ngeri ennyangu nti ebibiina ng'ebibiina tusolooza resources nga tugamba nti ekibiina kigenda ku establishinga businesses oba ekintu mwe kigenda okujja ssente kitegeeza nti bwe wanajja emyaka emirala 5 era tujja kuddamu tukole ki tusonde kuba zino ze basonda bagaba bagenda zikozesa mu campaign kitegeeza campaign bwe zinaggwa ne mu 2-3 tubasuubira okudda batukole ki basonde nze nandirowoozeza mu nkola ey'obuntu bulamu nti political parties zisobola okuestablishinga businesses mwe zijja ssente zisobola okukeera ku makya ne zigaa nti ffe nga NRM kino kye tusobola okukola oba si kyo tugambe nti buli aneewandiisa anaaleetanga ssente bwe ziti asobole nomination fees zisobole okuyambako mu kuraninga party ng'NRM bwekola kubanga ekyo ekisooka kijjawo okujajaamya n'okugamba nti kadi Honorable Namugga yagifunya atya kubanga kakati kanku ekyokulabirako zemba ndi wa Mawogola South nga njagala kuvuganya Honorable Namugga ku tiketi gwe ddala onsuubira nga mu capacity yange nsobola miliyoni 2 ekibiina kisobola okunzitira kuli so nkiga kakiwe Namugga kakireke Namugga miliyoni 10 kiweja miliyoni 1 kuba gye nasobodde tekisoboka so kano bakataddewo nga katego ekisooka kutumbiiza mu kutumbiiza kikyentegeeza kutumbiiza abantu balaga amaanyi gaabwe mu ngula ya kaadi uli bagigula nga indirect kati bagigula direct kuba otunuulira Mwanga Kivumbi nagula tiketi miliyoni 3 okwadde gula tiketi 7 miliyoni 3 okusonda yagambye vice president nasinga president ache kyenkugambye kakati president chairman wa party akwadde miliyoni 10 kakati gwe ate gwe gwakulembera owadde miliyoni ezimusinga gwe kigenderwa kyo kibeera ki osobola okwagala party okusinga na nyiniyo sente bwakachiko yawadde miliyoni 15 kakachiko akali kuteka onayo bali mwezi we bali nnyo kati naye agula ki ebyo natulina obiteeka mu nkola kubanga nze bino nkulaga anti wuliriza anti okwagala ekibiina that is one naye tubuuza nze nkwadde ekyokulabirako kibadde simple Honorable Namugga Mawogola South ngenda kumwesimbako ndi mukyala ayagala tiketi yemu Honorable Namugga gyakola ki gyayagala awadde miliyoni 10 nenze mu capacity yange nina ground n'abantu banjagala nensobola miliyoni etya gosuubira ekibiina ng'ogyeko interest osuubira ekibiina ddala okuleka Honorable Namugga yawadde miliyoni 10 kiwenze miliyoni 1 gwawadde miliyoni 1 tekisoboka ekyokubiri emabega kawo president yali ayogera ku resources foreign resources eziva e Bulaaya nga zijja okufandinga ekibiina kya National Unity Platform ng'agamba ng'akyogera lunye ng'agamba nti naye issues zirimu homosexuality okuva mu western countries kakati okubuzaabuza munansi bagala mugamba nti sente zino kuba we zaayitira we zigendo yita abagaba tebalekera ngaawo tebewumuza kakati bo bajja kugamba nti mutugamba sente abana Uganda be bazisonda
naye nga bwe Katonda bwe yali ayita abaana be n'abasitaani bakola ki bajjiramu kakati baagala ne ssente zaffe zino bannayuganda ze basonze bazitabike mu za sitaani naye bannayuganda babuufu era balabufu era nga mmaliriza Honorable Namugga abadde ayogera wano n'agamba nti bo mu kibiina kyabwe aŋambye nti abakyala tebasobodde kwesimbawo mu bifo ebimu ng'ate bo bennyini temuyinza tewaliiwo wava mukka nga tewali muliro bo bennyini bateekawo akakiiko akanoonyereza ku sexual abuse mu National Unity Platform President yakawa wiiki emondoza webale nnyo kakati bwe wabanga waliwo ekibuuzibwa gwolowooza akakiiko ako kakolebwa katya nze osuubira omusajja okusindika mukazi we ku ebyo byawulira era ebyo bakyabiraba nnyo ebbanga lye banaamala nga wakyaliwo incidents ezo so issues za sexual harassment noga nti tukiyita trading ompa kino nenkuwa kino kakati bo bagezaako kifubuutika n'okuteekawo obukiiko okubikkirira naye nga tewali kye babikkirira ekituufu Honorable Namugga bakimanyi President yagamba agenda kuluma ate analuma atya because balina okuluma bamwetoolodde balina otandikirako analumaani talina gwagenda kuluma kubanga ne tujja kwanika amanya wano naye katugireke tweyanzanja mukirize tuve wala kukansa olumu tusiibule obudde butuwulire abatuwuliriza n'abatukubidde amasimu tweyanzizza singa muba temuliiko ensonga yaffe lwaki tuba tuli wano eba terina nnyo makulu naye buli lwe tulanga mutuwuliriza tuddamu amaanyi nzikiriza ntumireyo omuntu omu yekka ssebo ntumidde nnyo kansala Joshua Kato ow'e Busonjo kalisebo tweyanziza Honorable Namugga Sebo nebaza bwe bazabadde ku simu n'ennyongera okwebaza bana National Unity Platform n'abanna abatwagaliza ebirungi abatuduukiridde okutuwa ku ssente zitambuza ekibiina n'ennyongero bategeeza nti ekyabaddewo ggulo tewali kye babadde batunda ono yabadde abuuza nti abawadde ssente nnyingi badde bagula ki Sebo nkutegeeza tewabaddewo kyattunzi buli omu yawaddeyo kwagala era ndoza batutegeeza bulungi nnyo kye bagenda okuyitamu mu kugaba kaadi 40% empapula z'owaddeyo 60% brown. So your criteria naye kirala njagala okubategeeza nti bwabanga Honorable Namugga yawaddeyo milioni 10 omulala n'awaayo 2 ezo ze yasobodde tewali gwe baasalidde so njagala okukakanya bannaffe emitima ne bagamba nti bano bagenda kuteekawo propaganda yenna bajja kwogera buli ekisoboka naye mbasaba tutambuze ekibiina ng'omukama ye mubezi tujja kutuuka ku kye twagala Ssaabasajja Kabaka wange abakubye amasimu mwebale Haji Makolo Kavuma mwebale n'abalala NRM yafunye abalyano opposed 7 abo bogamba nti kadi tusaba butitimbe ebifo byonna biriko abantu 5 ku 3 singa ogoberera obudaala boyogedde ku bya America yafulumiza ebiwandiiko bebakyasinze propaganda mu nsi yonna so byonna beboogera njagala obyekenenyenga bulungi nga tonna babireeta ku mpewo akasembayo yene avuganya Honorable Namugga manya nti bwoba toweza milioni 12 kufusaayo ku fundraising toyina kadi Omukama Katonda abankuumi awo bo wekakkanyiza nnyo awo ono yekakkanyiza nnyo tubadde ne Honorable Namugga Jamiru Kazibwe kuva mu ofisi ya NRM ne Honorable Richard Lumumba kawesaza lya Mityana South mbebaza okujja ntuwayamu mbagaliza kaseera kalyo tukwatagana olunaku lw'enkyakusaamu ya kawungezi mubeere bulungi mweraba eyo yebadde program Mugoba Nsonga tulindirire omulundi ogujja ku 10/5 ne 10/8 Bukedde Famma Embuutikizi ebirowoozo byonna ebiweebwa n'okwogerwa ku mpooza Bukedde Famma siryayo wadde abagiddukanya wabula abateesa n'abawuliriza bakubirizibwa okukozesa okusalawo kwabwe mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo be bavunaanyizibwa ku bye baba boogedde